abagoberi kuki bagamba ki bomanyi before even you post your book ogera ku Baawe ngomanyi wabadde omazochoza nabadde nonno sinnakulaba naye engeri gye nkulabye tusimbule sukuhana omukafiri muwere tusabule embweno musharinge emutuukeko. First of all bannamawulire mwenna TV ze Uganda mwe ba YouTuber mbaweereza special kumanyoko a special kumanyoko nga eri mu capital A like TV twabura content mu Uganda anti mutuletera abantu abatayina mulamwa wow Stani tachatuma yesi tukira gwe Acram oyogere ngo China n'omukazi akyawunya amatako oyo Kulthum amanyoku n'abakabina muwere siri wano siri wo banga dene nnyo muwere mbagamba obugambo bwange mu butambuze bumutuukeko oyo simanya Acram ngo kuminkirize simanya Acram biki. First of all gwe Acram bakuwa project y'okutta muzaata ekyokubiri ku bakazi abalungi abali mu kibuga oba abakazi abakula obulungi wandi badde tonoonyaayo Kulthum but wagende wa Kulthum okufumbirwa because ng'omanyi nti Kulthum atutte ebintu by'omugenzi Sheikh Muzaata kyekyakutwala. First of all nga temunnaweranga muli muno Acram toyina kasolo katuuza mukazi waka simanyi nawe mba ntandikira kubanga njokya bwokya connection yeeyo oba kibulamu First of all gwe ki Acram sort of net detoxing tali musajja ali mu size ya ina kasolo gwe Acram nze nawe bakunteerako ng'oli wa bwerere ng'oliko n'akakadde k'ensimbi sisobola kulya wajja eri South Africa wajja ne sirimu aba South Africa nze sisobola kulya gwe Acram toliika tebakulya okawa oyina kati olusoseji lutono tali musajja oyina ebiwuka you need detoxing wetaaga okuba nga detoxinga. First of all ogenda obuukira amawulire onoonya like you're looking for cheap popularity olinga guwenga oli guzolo simanya bakuwongayo ewammwe mu bika connection kyekyo namwe muŋŋambe temumalira budde kati biki byoba oyagala twogereko mazima essaawa zino gwe Acram toli kyolina muno mu Kampala tewali musajja nti inginiya agenda abuukira b'amawulire mubuukira ba YouTuber n'ekyo kikazi kyo ki Kulthum ekiwunya emmana ekiwunya akamwa agabeere mwenna muyina embuto mulinga ddinkula mugenda mubuukira abantu kati obwo busiraamu ki wave South Africa eyo simayo ba Johannesburg ng'okola obusamize gwe Acram olimba abantu nti oli engineer ku Mannyoke mu capital letter walimba abantu nti oli engineer kumbe South Africa okwata mu nnyindo wali South Africa nga professional yakola busamize nga balabye bakole South Africa gwe Acram that was your professional ng'okwata mu nnyindo oyogera olu China oyogera olu Dicha oyogera olu Philippine oyogera olu Mali oyogera olu America olutaliyo oyogera olu Uruguay nga gwoyita bajjajja gwe kikongozi kubanga wayina ekibuto wenna kyovola batotegerekeka nojja wane Kampala Muzaata amangu ago tumaze okuziika oseeka waffe Chimalaya Kulthum gye kyave nnyo kimaze okwetunda mu bawali mu bonna nze juzi nina Musiramu gwe nakyo nakyo ku Road Kampala kyekozaakoze ebyamalaya we kiwunyirira abantu emmana mu sharia nojja ne muteekawo project nti government ebawa ssente mwekuumire oyo gwe kizolo
Kulthum abayina okuhypinga mbu nafuna engineer. There is no any engineer. Ayina budde nga bw'oyina gwe Acram. First of all, oli mu buliri bwa muzaata, ekitanda, essuuka, essowani kw'oliira mazigwa olinga amatako, kisiraani gwe kyonzira gwe kikafiiri gwe ofaanana ng'ennyuma w'embizzi. Oli ku bintu bya muzaata n'ekitanda kw'ozinira Kulthum kya muzaata. Do you get my point? Gwe Acram kati n'obadde ogamba bba wange simanya bba wange biki bikize banga alina omukira. Slim Daddy alina omukira. Omukira gwa Slim Daddy ali mu 9 inches. Ali mu 10 inches. His dick is huge. His dick satisfy me. But toyina kasolo kagenda ku ate gwe banango bwa smart wire obusobolera. Olinga mawube. Obwa smart wire toyina kasolo. Mungu kye yakuyamba olabika oli mutayirire naye nga ye embizo ogirya. Toyina looks. Bakwambaza oli masikini nti kati mukolera bantu bulango. YouTuber wakubiddewo ogwa bakujja South Africa nga yo jobless. Kyovola babulirwa obugamba Kulthum. N'ogamba nti bannange agenda kuzaayira mu America kigamba mbu tekirina luuto. Mwenna muli bazo omuzimu gwa Sheikh Muzaata gubamazeeko emirembe. Omuzimu gwa Sheikh Muzaata gubamazeeko emirembe sente mwazirya. Kye kikuzunza mawulire wano ne wano wali ne wali. Njagala okukakasa yo jobless, toyina profile, you don't have location, buli kimu ekikyo kya bufere, wave South Africa ng'okola busamize ng'oyogerera mu nnyindo. Ogwo gwe mulimu gwali okole South Africa. Mukama we yakuwandako eddusu, n'ojja n'ofuna Kulthum. Kulthum nga naye mu myaka gy'emito we batandikira omuzinira talina magezi. Kyovola bagenza afuna bikosi. Agenza asoma bikosi naye nga Kulthum y'omukyala itugamba nti ye nga yayina mu ku magezi. Lwaki abatagamba nti engineer kati engineer otandika otya okuyomba nange? Drop out. That's why nagamba nti oli drop out. Toyina professional oli kisiru. Njagala okukakasa ebintu by'omugenzi bijja kutuulamu yebikutambuza. Njogera gwe ku Acram nti ekitanda kw'ozinira Kulthum kya Seeka Muzaata. Essuuka kw'omuzinira za Seeka Muzaata. Ne sharia zayambala za Seeka Muzaata. Kubanga South Africa wavaayo wajjira na ku basi. You came on bus gwe ki Acram simanya twinkwingirize. Wajja ku basi, wajja nsinga eganye. Oli mukulimba abantu nti oli mu engineer, oli engineer waawa.